Gen. Museveni akoze enkyukakyuka mu kitongole ekya CMI, ennaku zino bakiyita DIS. Kakati akoze enkyukakyuka era nga ekisinza okwewuunyisa abantu kwe kukomyawo kandiho gwe baateekako sanctions envumbo. Kino nno kikulu nnyo kubanga kya bulabe nnyo era nga bye bimu ku ebyo ebibi by'omuntu okulwa mu buyinza, kubanga atandika okubeera nga ayagala akozese oba akomyewo abantu baabo abaakolanga ebyo ebimulemeza mu buyinza. Nup oba Bobi Wine mu bukulembeze bwe mu kibiina ekya National Unity Platform, ebimu ku bintu naddala obubonero bwalaze nti ebintu ng'ebyo tagenda kubeera ng'abigumiikiriza. Era juzi baalangirira Muwanga Kivumbi, Deputy President wano mu Buganda, yategeeza n'agamba nti buli muntu yenna alidde mu struggle olukwe oba akoze ebyo abantu bwe balaba nti nno tebibadde ku mulamwa, abadde nga ajja abikola mu myaka gino 5 kasokedde nga awangula n'ayingira Parliament oba n'agenda mu kifo kyonna kye baamukwasa ng'ayitidde ku kaadi ya Nuupu. Naye gwe bw'obanga oliko akantu akatono bwe kati ke wakola tebagenda kuzibira ku liiso, togenda kukomawo 2026 tebagenda kuwa kaadi. Awo wetuli zero tolerance. Naye munnange Gen. Museveni bino tabigenderako. Ayagala nnyo abantu baabo ababba, abaatulugunya abantu, abatta abantu, baakomyawo mu system. Era munnange okukkakkana nga era Uganda ezeemu okubeera nga bakomya musaayi naddala bannantagambwako nga bwongera okubeera nga bweyoleka, kubanga akimanyi bulungi nnyo nti luli kye yabakola olaba bamukomezawo nakugona omulundi. Kati muŋŋamba ki? Abantu abava mu bubbi, abamu nga Parliament emaze n'okubeera ng'ebagoba, abalala nga baliko ebikolobero bye baakola ng'okutulugunya abantu, kulinnyirira eddembe ly'obuntu. Gen. Museveni amaliriza abakomezaawo, soka n'abawummuzaamu katono ate n'abakomyawo. Kakati kandiho akomyewo ate nga munnange era still mu kitongole kino kye baayitanga CMI kakati bakiyita DIS, era aliko enkyukakyuka endala ezikoleddwa. Era nga wano munnange Major General Birungi naye bw'atyo asuuliddwa ne baleeta omusajja omulala ataseka. Kugambye nti ekitongole kino bakiyita Defence Intelligence and Security DIS, naye nga formally tuba tukimanyi nga Chieftains of Military Intelligence CMI. Alright, aba maintenance palace bano basaale nnyo mu nsonga za solar systems ez'omulembe okukosa n'ebyamasannyalaze, ate era munnange n'ebyamazzi babirina. Gwayagala solar systems ezitamanyi mbeera mbi ate nga ne garanti bagikuweerako batuukirire, tugambe n'ebyamasannyalaze n'ebyamazzi babirina. Ate Hillside View Apartments bano tubamanyi balina munnange apartments ez'omulembe wali ku Ntebe Road, wali ku kasozi Jjanyu ku kyakyawo, gwe bakubireko ku namba zaabwe kasita otuuka Ekajjansi, Ekitende oba Ennamulanda, awo wonna apartments zirimu buli kimu. Amasannyalaze tegavaako, wifi ya bwereere, security gulugulu ne transport bwe ava ku airport wa bwereere. Ate munnange Timo Property Consultants Limited bano nabo basaale nnyo mu nsonga z'ettaka. Gwe ayagala ebyapa okubeera nga obigobako ewatali kuferebwa, ayagala okutunda oba okugula ettaka etali kondooliito, aba Timo Property Consultants Limited abo munnange bw'obavaako oba ogenda kuwangatto. Waliwo omusawo waffe wano ku Uganda Atalagi nga bulijjo, doctor, qualified doctor, gw'alina ebirwadde lekakufa nabyo, lekakufa na birwadde, jangu wano ku Uganda Atalagi nkuwe ennamba y'essimu. Okay, munnange nga bwe nkutegeezezza nti Gen. Museveni tutandike nakandiho kubanga tuli mu CMI, kugambye nti erinnya lyakyuse dda. Erinnya lyakyuka, tebakyagiyita CMI, bagiyita birala nnyo nga bwe nkunnyonnyodde awo. Kale munnange embeera za Gen. Museveni zaakubeera ng'akomyawo basajja be. Kati kandiho wuuno akomezeddwawo, kandiho akomezeddwawo
CMI ono nno munnange Spy Chief Major General Abel Kandiho era bwatu munnange akomezeddwawo mu kitongole ekya poliisi era ne bamuwa top post. Kakati munnange tumanyi bulungi nnyo nti General Museveni yali musajja woono former Spy Chief Major General Abel Kandiho yali yamuwummuzaamuuko n'amugjayo eno. Ojjukire ebyaliwo wakati wa Uganda ne Rwanda bagamba nti nno Uganda bwetyo erina embeera gye yagala okuteekawo era Bakandiho bano Kagame yabeesibako nnyo. Yabeesibako nnyo ng'agamba nti bano bayinza okuba nga baagala kubeera nga bamuliivula. Era Museveni n'amusindika e Sudan eyo. Mujjukira bulungi kasitole kaffe ng'agenza okuteekayo ATM card ekyuma ne kijirya. Jjukira nti nga bamuteekako sanctions n'atya n'agamba ho era n'asooka n'akomawo emisindi ng'agamba abasajja bayinza okunkwatira eyo. Kakati munnange bw'atyo yali mu kifo eky'amaanyi mu poliisi era bw'atyo addiziddwayo. Kakati munnange kino ne kibeera nga kiraga nti musajja bwe amwesiga nnyo ali loyo nnyo gy'ali. Era obaolyawo nti abeera amwesiga nti asobola okubeera nga obaolyawo agumira pressure n'ebirala. Kakati munnange Major Kandiho ono jjukira nti yali mu chief tenants of military intelligence mu biseera biringa bwe nkunnyonnyodde naye era n'abeera nga yavaayo posti eno bamuggyayo 2022. Kakati mu kuggyibwayo ba mu kugobwa kyajja oluvannyuma lw'okubeera nti baali babataddeko sanctions. Envumbo US yali bataddeko sanctions era nga bagamba nti ono muganda wange y'omu ku abo abaali beegombulidde okubeera nga balinyirira eddembe ly'obuntu. Kakati nga US Treasury bagamba nti Kandiho nga komanda oba mu buduumizi bwa Kandiho nti abo abaali baasibwa olw'ebyobufuzi bano baatulugunyizibwa ku biragiro by'abasajja bano Bakandiho omuli okubeera nga baakubwanga, omuli n'okubeera nti ng'oggyeko kubwa emiggo naye n'amasannyalaze gennyini baagabakubyanga okukosa n'okubeera nga babateeka mu kubonaabona okw'amaanyi ennyo nga bwe bababuuza ebibuuzo kajojijoji w'ebibuuzo nakubuulira ne kugamba bano abasajja bakutwala mu theatre muganda wange kasabaga nti bakutwala mu theatre olwo bagenda kuba bakulongoosa ennongoosa eri enzibu ennyo. Kakati nga tuddirira oba ebyaddirira okuva ku nvumbo zino ba sanctions Kandiho bwe batyo mu kasirise bamuresigningisaawo era ne bamuwa omulimu okubeera special envoy South Sudan eyo era nga kino kyalabwanga move Museveni gye yakola okubeera nga ayagala okubeera nga kwegamba bino bye baali bamuvunaana alinga agamba tebirimu makulu era obaolyawo n'abantu baleme kubeera nga bamwogerera wano e Uganda kwegamba nga ali wano ku katebe bwatu n'amutwala wali e Sudan naye nga bwe nkunyonnyodde nti envumbo nga kweziri musajja yagenda okugenda ku ATM machine kyuma ne kirya ATM n'asooka kubagana emisinde awo okumala ebbanga nga lya mwaka abadde agezaako keepinga low profile era nga abamu ku bantu nga balowooza nti oba olyawo influence ye mu security nga Kandiho mu security sector nti bagisangulirawo ddala naye munnange mu ngeri ya surprise General Museveni bw'atyo amukomezzaawo era kakati amufudde Chief of Joint Staff era nga kino kitadde Kandiho okubeera nga yali in charge of major police operations and intelligence coordinations era nga munnange no kimu kifudde omu ku abo munnange ab'amaanyi mu Uganda internal security. Kakati munnange kino ne kibeera nga Bannayuganda bangi naddala abo
abalwanizi b'eddembe ly'obuntu ng'abasekinnoomu ne groups ne internal observers okukosa ne ba external observers bonna nga batunuulira embeera nga bagamba nti okuwa kandiho nga ate already ali sanctioned ng'aliko envumbo okumuwa sensitive posting eyo post ey'amaanyi efaanaganako ng'eyo kiba kitegeeza nti kino kiba kyongera okufeebya obumalirivu bwa Uganda okubeera nti nno obwenkanya bubukala mu ggwanga lyattu wamu n'abantu okubeera accountable ku bikolobero oba ekintu kyonna kyababeera bakoze mu bumenyi bw'amateeka. Naye ba insiders mu gavumenti bo bagamba nti nno Museveni okuwa kandiho ekifo ng'ekyo nti abadde nga muriwadinga olw'obuwulize ennyo gy'ali n'okubeera nti nno ayagala maintaining control ku security institutions ku bantu balowooza nti nno beyeesiga ennyo kusinziira ku nsonda era eziri close ku State House. Era bagamba nti kandiho ono musajja muwulize nnyo eri Museveni era nti okusinziira ku Museveni amulabanga omuntu gw'ayinza okwesigamako era nga ono amulaze nti pressure ebeerawo yonna mu mbeera yonna kandi asobola okubeera nga munnange agigumira tugamba yeeteekayo ng'omunyambi n'akola nga shield. Ne Museveni naye bw'oli abatayagala bantu babeera awo buli kagwawo bannange anti kaakati lengera oba olagayo ayinza okuba yeetagaire ku bantu abo kugamba oba oli awo basobola okunyegenya ku muhoozi gwatya muhoozi baatya abayinza okugamba nti owange bano siina ngeri ginyinza kubanyegenyamu. Kakati munnange nga tufunye internal political tension concerns bwe ziri z'amaanyi nnyo ku national security. Museveni alabika ayagala abantu ng'abo abasobola okubeera nga beesigikira ddala basobola okulagira ekintu ne tutakitegeera ffeeno mangu nnyo. Museveni tuwulirira mu kibooko. Kakati munnange eno kiriya sigino nti Museveni musajja woono amwesiga nnyo naddala mu kaseera kano aka Trump ebintu bikyukakyuka waliwo okutabulwatabulwa kungi nnyo. Kakati munnange kino kyongera okubeera nga kitangaaza nti Museveni ayagala consolidating control ku security forces mu ngeri gy'akyusakyusaamu n'engeri gya reappointingamu figures naddala abo munnange ababadde nga n'ebizibu wala Uganda bituba tusuubira nti ayinza okubeera nga akomyawo. Mu buufu bwe bumu General Museveni era munnange bw'atyo asudde Major General Birungi amusudde amugye mu CMI munnange kuno kwali badde nga kunyegenya era nga bemputegeza nti General Museveni tugenda mu kalulu ka 2026 agezako kulaba nga akyusa wano na wali. Kakati munnange mu UPDF mwennyini Uganda People's Defence Forces Commander in Chief nga General Museveni bw'atyo aleese Major General James Birungi n'amusuula okuva mu kifo ky'abaddemu nga abadde akulira military intelligence. Kati essaawa eno officially nga tukimanyi nga defense intelligence and security tekyali CMI kubanga mu kusooka yali CMI chief intelligence chieftainess of military intelligence. Kakati munnange eno atadde Major General Richard Oto ono nga commander yabadde ye commander owa UPDF Mountain Division. Kakati mu nkyukakyuka zino nga munnange zikakasiddwa okuva mu military channels ezeesigika akawungeezi ku lwokubiri bwazibidde nga tumaze okubeera nga tukitegeera nga political circles zonna ne security circles zimaze okubeera nga zitegeera Birungi ono abadde
intelligence chief okuvira ddala 2022 nga yakolanga kalabalaba ku sensitive operations omuli ne internal counter intelligence, foreign surveillance coordination wamu ne Uganda's intelligence efforts okulinkinga operation nga Shuja yabadde akwasaganya wali mu Eastern DRC. Kakati okubeera nga bamusikisizza Major General Otto, kino munnange kiraga nti wagenda kubeerawo obwetaavu bw'obumanyirivu ti kati balina okuleetamu omuntu omulala sayidi eno, kubanga ono Major Otto naye abadde yakomandinga UPDF operations wali mu Central African Republic, Somalia, AMISOM, era nga gye buvuddeko abadde yakomandinga Mountain Division eno nga ebeesinga wali Fort Portal. Era ensonda mu defense zongera okubeera nga zitulaga nti lushafe eno eze oluvannyuma olw'okuba nti okulwanagana wali mu Eastern Democratic Republic of Congo kweyongedde nga UPDF eyongedde okubeera nga edeployingayo abasajja baayo bakomando okubeera nga balwanyisa Allied Democratic Forces ADF nga eno rebel group, era nga bo batugamba nti erwana kuva wali mu Western Uganda, Western border ya Uganda. Kakati bajenero bano ababiri be batu baba baswitchinze buswitchinze role tuno kifo kyabaddemu ne bakiwoono ate uli kyabaddemu ne bakikwasa ono nga buli omazzi buzi mu kyamunne. Major General Birungi nao kati atekinze command eya Mountain Division eno unit eri mu control eya ongoing joint operation n'amagye aga Democratic Republic of Congo wali mu Eastern region eya Congo eri volatile ennyo. Abatunulizi bagamba nti enteekateeka eno kalinga akabonero akalaga nti amagye oba mu bukulembeze bw'amagye baagala okubeera nga batunuulira okubeera nga bongeramu amaanyi mu regional security, era nga bano bagezaako okulaba nga bastrengtheninga ground okusinziira ku mbeera eriwo, naye anti munnange buli kimu ndowooza be bamanyi baga nti obono wano abadde amanyiddewo nnyo kakati katumuteeka eno ono tumuleete eno ono ayinza okuba nga oba aliko abamuwagira kyono gwe bamuleetayo mukambwe kale bonnaye bwe bityo bibiri, naye nga ezo zibadde enkyukakyuka gye ne Museveni zaakoze mu CMI. Nkugambye nti kati tekyali CMI, bagiyita DIS oba gye bayita Defense Intelligence and Security, kubanga oli bagiyitanga CMI Chieftainess of Military Intelligence, naye kati bagiyita DIS Defense Intelligence and Security.